Polisi y'Empigi egombolodde abatuuze ku kyalo Galatiya mu ggombolola ekiringendi ate beekalakaasa olwa polisi okulinnyegere mu nteekateeka y'okubawa ebyapa. Abatuuze bano bamaze ebbanga balindira ebyapa okuva mu bulabizi bwa Ssente Buganda. Kyokka ng'enteekateeka eno egwamu omukozi olwala omukungu avunaanyizibwa ku kuwa abatuuze bano ebyapa alemesebwa. Twafuna obuzibu nga tuza ku ttaka lino ne batugamba nti tewaliwo ntegeregana yonna. Ffe tusobola bayambamu RDC atugamba abakulu abe DPC natugamba nti mudene mutule n'abakyaki of Uganda mutuule mutegeregane. Ffe tetusobola bayamba kubanga ettaka liri lya kyaki. Netukkiriza tukoma ku kyaki. Tubeera bawulize netusula n'abakyaki netwogeraganye nabo. Netuwa ku ntegeregana netuliwo netusasula ssente batuwa ebyapa. Netusala tutegendeza ku bifo byaffe betulina batuwa ebyapa. Kati process y'ebyapa etuuse poliisi evaayo. Twakalindira ebyapa emirundi esatu buli lwajja bamukwatira muki mukkubo. Kati tumanyi musango kigwe yali muvunaane koolo yalaga nti alese ebyapa by'abantu era nange yalindirira okulanda bakolaki babifuna mukkubo. Kati olwaleero poliisi DPC yayungudde dda poliisi ye batadde road blocker muki mukkubo obutamukkiriza kukola ki kuleeta byapa eno. Abatuuze abadde abanyivu ennaku zino bazimala ku kkanisa eno bwe baguma olunaku nga balindira ebyapa wadde ng'enteekateeka eno yayimiriziddwa. Abatuuze batakwidde poliisi basanze ku kkanisa eno nga bakutte ebipande evumiryombaku bagamba nti ensonga ze bazitadde mu byobufuzi. Polisi ng'ekulemeddwamu akulira polisi Empigi Rondi Mugalula yeesibye n'abatuuze bano okumala akawango kubakakanya naye nga tebawulira. Abatuuze b'ebuze nti si bakufaana okutuusa nga omubaka waabwe azze n'abannyonnyola ensonga entuufu ebalemesa okufuna ebyapa. Wabula abamu ku batuuze bamumira ekikolwa ky'okukalakaza ne bagamba nti wadde bano bafuza awaga abatuuze okuttisa erinnya ly'omubaka w'ekitundu kyabwe. Poliisi yatugamba tewali kuddamu kukuba lukiiko ku Galatiya. Ebintu bimala okutereera ate kaakati bano bagamba abantu mbwate mujje babawe ebyapa. Mujje babawe ebyapa. Bo kye banoonya kwonoona maama ne Maama Kisanjo be bakola obuvuyo obwo bwe buli kuno. Joseph Kinobe yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV1.